ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Okay, tubaniriza mwenna abeekumira mu kutu guno gwa Unique Media. Tubabuuzaako timwasuze mutya mwasibye mutya. Okusinziira ku time gy'olabirako video eno Samike ge mannya gange. Unique Media gy'oliko era nga tukomyewo kulaba nga tubako bye tusomesa. Time eno nagiwadde nnyo okusomesa ku end times. End times, rapture n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Tubeeko bye tuyiga, tubeeko bye tutegeera mu kaseera kano ak'oluvannyuma. Samike ge mannya gange simoba nagoogedde naye ge mannya gange era nga JS bali Nansana awo batuyambako okulaba nga ate tubeezaawo omukutu guno mpola mpola. Banoonyeeko bali Nansana oba olinamu ebikutawaanya bakujjanjaba mubiri si bya mwoyo bakujjanjaba mubiri olinamu ulcers olinamu sukaali omutwe gukuluma teguwona olinamu ebikutawaanya ng'omusajja oba ng'omukyala byonna osobola okugenda omusawo John n'abeera nga atakwasaganya bulungi nnyonyi ddala ali ku nnamba ezo zisobola zikubako eziri mu kalango ojja kubeera nga ate omufuna bulungi. Then Josam bakola ku bintu bya ttaka oyagala ttaka bweru wa kibuga oba mu kibuga mwennyini oyagala ttaka ddene oyagala tono lyonna ettaka ly'oyagala obunene bwalyo Josam bajja kubeera nga ate balikuwa. Josam batunda ettaka etaliiko nkaayana. Okoze obusente bwo bukumenye olina ttaka lyagala oggula banoonyeeko bajja kubeera nga ate bakuyamba obeere nga ekyo nakyo okiwona. Niwo bw'oyagala nnyumba ziwedde so anything to do with property Josam ojja kubeera nga ate
obanoonyako bajja kubeera nga bakuyamba. Ennamba ezo zoba okubako eziri mu kalamu kabwe akajjosamu bajja kubeera nga ate bakuyambira ddala. Yostek ali Lubaga Road awo. Munoonyeeko ku bintu ebikwatagana ne kompyuta, olinamu gy'oyagala okutereeza mu kompyuta ye erisiroowinga nnyo, kati fe abakola ebya editing na what exporting erisiro munoonyeeko. Olina ky'oyagala, oyagala processor ki, kompyuta erina processor ki, byonna munoonyeeko. Kompyuta tekyakola ki, munoonyeeko. Oyagala software, oyagala website, oyagala app ya business yo oba ya church oba yaki, byonna munoonyeeko. Wajja kubeera nga ate yakuyamba. Lubaga Road bakubire kweza ennamba ojja kubeera nga oyambibwa. Dinaya events bali mu bintu byaku mikolo naye emikolo abakutimbire bulungi, omukolo guveeyo bulungi gubeere nga gunyuma. Bajja kubeera nga ate bakuyamba. Bonna bennanze bakubireko ng'ogenda bawa bizinesi. Bali mu bizinesi. Tobabuuza bya Unique Media tebabimanyi. Kiddamu ebya Unique Media oba toyosobola kwogera na Roland, kale olumu nange ojja kubeera nga ate b'oyogedde nabo bakulimbye bulimbi. Era we bakubba bonna b'oyogedde nabo ku bya Unique Media tebaba na musango kuba nsiiba nkyogera wano. Kale olunaku olwaleero nzize n'omwami agenda kubeera nga yeeyanjula naye nga bwe nabagambye tugenda tutambulira ku End Times. End Times nasemba okubeera wano ku set n'omwami bamuyita Ephraim ng'atunnyonnyola research gwe yakola. Njala tandika nga mbagamba nti njagala nnyo tuwulirize nnyo wankyogere ntya, njagala nnyo tubeere nga tuwuliriza nnyo okutegeera, si kuwuliriza commentinga oba ntegerekese. Kubanga ku video ya Ephraim Nazuula waliwo n'abaakomentinga nga tebannaba kulaba. Ebimu bye baayogera nga bakomentize nategeera ono teyalabye video naye ayogera bwogezi. Omusajja tawakanya Bible, talina kyawakanya, era nayogeranga ndi very specific ti omusajja ebintu byagenda okwogerako bya research. Si we nagamba research. So you can either agree or disagree. Naye ate woteeka comment n'otandika movement oyo byayogera tabitegeera. Bible egamba weetu tannakiwakana. Bible yeeyogera weekyo naye yagambye research. Nagamba ne byajjamu ebintu, nagamba nze ndi ku Dead Sea Scrolls. Okitegedde? Kati weetaaga kunnyonnyola otya otegeere gwe mulokole ekyo. Ekyokubiri, nze nno ndowooza balokole leka tugaziyenga obwongo tweyongere buli aleeta ekintu ekyokuyiga tuggulewo amatu tuyige. Tetwefuula nti ate twamalayo. Tonnamalayo. Katonda tosobola mutegeera n'omumalayo, tebakulimba. So kamuwa omwami omukisa asooka ababuuzeeko then tutandike programu y'olunaku olwaleero. Munansonyiwa bwe mbeera nga ate nkanduddemu ku ddoboozi. Kale mukama wange, mukama weebazibwe. Amiina. Obulamu mugamba ki? Obulamu si bubi. Afuga. Mukama afugira ddala era atukuumye ssebo. Amiina. Mbuulizaawo ku bantu abo bagambye n'amannya go. Bannange mbalamusizza nnyo mwenna abali ku Unique Media bagwekuumiddeko mukutu gwaffe. Mukutu guno gwaffe. Era nga buli muntu yenna ayagala okuyiga n'okumanya n'okutegeera si bintu byansi naye okutegeera bintu bya Katonda okusingira ddala. Bw'ogugwako tosigala kyekimu. N'olw'ensonga eyo amanya n'eddoboozi nze Evangelist Teacher Michael. Evangelist kitegeeza omubuulizi w'enjiri by calling. Ate teacher era still nayitibwa mu mbeera eyo y'okusomesa. N'ebirabo ebirala Mukama byangasseeko. Nviiridde sayidi z'ekiro eyo. Gyenviiridde. Ndi musajja ssebo mulokole.
era nga nina obuweereza bwendimu babuyita Center for Hope in Christ International Ministry. Eyo gyempeerereza. Okay. Wankubira ku ssimu Sebo. Ongamba olina obubaka bw'oyagala okuwa bukwata ku End Times. Oluvannyuma lw'okulaba vidiyo eya Ephraim. End Times we tuli wano naddala ku social media nsobola okukyogera nti ekutta akati buli wootambuza channel abasinga bali ku Rapture End Times tugenda nkya tugenda luli so bingi waawo oyagala tutambulire End Times yeki okusookera ddala njasooka okweyanza Mr. Sammy. Amiina. Weebalire ddala olw'okuyiiya kuno watuleetera. Sijja kulimba si kintu kyangu. Sammy tetumusasula ssente. Waliwo abagamba nti bansasula. Nze nzize mpola mpola siina kyendeese ndeese mutwe. So ekyo nno nkikwebaliza ssebo. Amiina. Sisasudde ddala 10 okubeera ku mukutu guno so nga tegubeezebwawo bubeezebwa bw'ebitone by'okozesebwa bye babyetaaga ssente. Sebo. Gye buvuddeko watusaba ka ssente ka studio simanyi oba twaleeta ssente. Nakata. Ayagala aleeta atayagala abireke. Amiina. So naye tukwebaza. Ambuziza ekibuuzo oba End Time. End Time oliwo wagamba End Time kitegeeza ki? Kakati ekigambo End Time abooluganda namwe wenna abalaba Unique Media. End Time kintu kinene. End Time kitegeeza ebiro ebigenda okuba nga bye bisemba omuntu okubeera ku nsi. So ebiro eby'oluvannyuma. Era nga tebitandise in fact End Time yatandika na ku Mukama waffe Kristo Yesu. End Time oyo Katonda otandika okumulagira ddala abantu nga bw'alibeera. Yatandika ku mulembe gwa Nabbi Danyeri. Era bw'otandika okusoma ekitabo kya Nabbi Danyeri waliwo kabaka gwe bayita Nabukadduneeza yali w'amaanyi. Katonda yagamuwa naye n'atuuka ekiseera n'amera amalala ng'abasinga. N'amera ddala amalala olw'okuba nti obwakabaka bwe yali avaamu obwa Babulooni bwali bugagga nnyo. So yamera amalala ate ebiseera ebikadde ng'ensi nga Babulooni nga yali yefuga ensi yonna kubanga lyali ggwanga ddene nnyo. So n'alowooza munda mu mutima gwe nti alabika ye Katonda w'ensi era yakulira ebintu byonna era yasalawo n'obwakabaka yabujja abuteekawo kubanga mu biseera bye tewali bwakabaka newankubadde kabaka yali asobola mwesimbamu nga kyayagala asobola okukikola. Era obunnabbi bwe bwogerwako mu kitabo kya Yeremiya essuula eno eya 5:2 olunyi lwe 12 nawo we tunaaba tugize nina wenjo okukanyigaawo tujja tuuka. Naye omusajja ono Nabukadduneeza mu kiro masekati g'ekiro nga yeebase kubanga jjukira yatwala abasibe okuva mu Buyudaaya mwe mwali omuvubuka by then baali bakyali bato mwali mulimu Daniel, Sadrach ne Misach ne Abednego baali mu bwakabaka bw'e Babulooni. Naye n'abeera nabo okumala emyaka 3 okusinziira ku Daniel essuula esooka awo ojja kukkirira ne babakuza mu ngeri y'Ekikaludaaya. Abakaludaaya be bantu be yali akulembera nga bw'ogamba nti kabaka Muwenda Mutebi akulembera Abaganda. Kati n'Abababulooni abantu b'e Babulooni babayitanga Abakaludaaya. So masekati g'ekiro nga wayise ebbanga Mukama n'ajjira Nabukadduneeza oyo n'amujjira mu kirooto n'amulaga ekirooto
amakulu g'ekirooto gaali mazibu tusobola gagendamu naye yali ekigendererwa ky'ekirooto kyenjagala okunnyonnyolako nti kikwasaganya ne end time nti yamulaga ekirooto biki ebigenda okuddawo after nga Nabukadduneeza akoze eki avuddewo era yamulaga nti si ggwe Katonda si ggwe asinga mu nsi yonna ogenda nakuvaawo bwe olivaawo agenda kuddawo obwakabaka obuyitibwa bwa Medo Persia bwe bulivaawo waddewo obwakabaka obuyitibwa bwa Greece bwe bulivaawo waddewo obwakabaka obw'Abaruumi ate mu bwakabaka obw'Abaruumi waliwo obwakabaka bwe ŋŋenda okuleeta bwo nga si bwa mubiri na musaayi mu bwakabaka obw'Abaruumi mwennyini Mukama n'amulaga nti mu bwakabaka obw'Abaruumi okusinziira ku kirooto abasoma Bayibuli mujja genda mudde musome mu bwakabaka obw'Abaruumi obwasemba ku nsolo eno yali ey'okuna Mukama mwe yalagira Nabukadduneeza n'amugamba nti ndireeta obwakabaka mu Danyeri essula ya 2 olunyiriri olwana mu 4 Bayibuli yeritwala nga jjinja nti ejjinja liritemebwa watali kutemebwa kuba mukono gwa muntu liriva from nowhere ne lijja ne likuba ekibumbe lyatandikira ku magulu amagulu ge gali ag'Abaruumi ne kimenyeka kyonna era nga ejjinja eryo teyali mulala ye Mukama waffe Kristo Yesu ngaleeta obwakabaka bwa Katonda so kitegeeza nti end time ekyaddala ekituufu atandikira mu biseera byani bya Nabukadduneeza ebiseera byali ndoza mu myaka gya 512 AD awo I mean BC so tebitandika kati tebitandika kati kubanga obwo bwali bunnabbi wabula mu Danyeri essula ye 12 bw'ogisoma kubanga eri ekibumbe kyaliwo mu Danyeri essula ya 2 mu ssula ey'okusatu ey'okuna Nabukadduneeza yamala n'addamu n'afuna ekirooto kati mu Danyeri essula ye 12 Mukama n'akomawo eri Danyeri nabbi we kubanga kino ekirooto Danyeri yakivundulira Nabukadduneeza kyali kya Nabukadduneeza specifically kati Nabukadduneeza n'addamu n'afuna era ekirooto Danyeri Mukama n'akomawo n'abuulira Danyeri ebikwatagana n'ekirooto kiri n'abimulambula bulungi mu ssula ey'omusanvu ng'amulaga ensolo nnya ziri ezagolokoka nga zifaanaganya ekibumbe kiri Nabukadduneeza kye yalaba ekyali kigenda okujja obwakabaka bwali bugenda okujja ku nsi okutuuka ku end time n'okujja kwa Mukama waffe Yesu n'enkomero y'emirembe kati mu ssula ye 12 ng'ekitabo kya Danyeri kiggwa kuba kigwera ku ssula ya 12 Mukama Katonda n'ajjira Danyeri n'atandika okumulambululira buli kimu kyonna nga bwe kinaabeera wabula akantu ke tusobola okunootingawo mu Danyeri essula ye 12 tulaba nga Katonda kubanga Danyeri Bayibuli eraga nti Danyeri yalaba naye olw'okuba nti byali bizibu n'agamba ebintu bino byendabye nga sibitegeera biribeera bitya kati Bayibuli egamba nti malayika n'amugamba nti Danyeri omwagalwa bikkako ekitabo ekyo era okiteekeko ne siiru siiru mu Bayibuli y'Oluganda tekiriimu naye mu Luzungu lwakisobola otegereka yandibadde ng'envumbo y'Oluganda baakozesa kabonero naye nga yandibadde ng'envumbo kitegeeza nti teri muntu akkirizibwa kukitegeera kukibikkula kukikola ki naye malayika yamugamba nti teekako ne siiru kubanga ebigambo by'olaba bya biseera byaki bya mu maaso ebigenda okujja so kitegeeza nti okuviira ddala eno mu kitabo kya Danyeri ebintu bya end time byali byateekebwako ki envumbo okutuuka Kristo Mukama waffe lwalijja bw'anaamala okujja akole emirimu okutuukiriza obunnabbi bwonna n'amateeka bw'amala okubimala obikola then ebitabo bino n'ebyali byateekebwako sirusiru zigibweko abantu batandika okutegeera kiki ekigenda mu maaso Owai, ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Okay, onyonyodde bulungi ekintu kya end times. Atakitegedde genda osome Bible yo yongera okutegeera.
Sebo. Kakati nandibuuzizza nti mbadde ndenda kukubuuza lwaki bikyase nnyo mu kaseera kano naye ndowooza ekyo nja kibuuza as we go on maaso bikyase nnyo mu kaseera kano mbadde nsobola okiddamu. Lwaki bikyase nnyo mu kaseera kano? Bikyase nnyo mu kaseera kano kubanga ekisookera ddala bwe tusoma ekitabo ky'okubikula essula ya 22 ndowooza olunyiriri lwa 18 13 18 ziraga nti ate ekitabo kino eky'okubikula kyo wekyawandiikibwa kubanga ekitabo ky'okubikula Yokaana omu ku bayigirizwa Yesu Kristo be yayagala ennyo okusinziira ku Bayibuli ye yakiwandiika era yakiwandiikira kazinga ke bayita Patmos era kyabeera completed mu myaka gya 98 eddi nga Yesu Kristo amaze okuvaawo. Naye malayika bwe yali yamulaga unlike bwe yagamba Daniel, malayika yamugamba jjako siiru, totekako siiru ku bigambo bino kubanga bigenda kutuukirira. Ku Daniel yamugamba tekako siiru kubanga bya kiseera kya maaso. Kati bwe yagamba Yokaana malayika jijjeeko kubanga ebiseera byabyo bikoze iki bituuse. So ekituufu kiri nti ebyawandiikibwa bino sami nga bw'obiraba namwe abampuliriza ebisinga byaliko siiru, naye okumanya bwe kujja nga Mukama alina kyayagala okuleeta siiru ziggyibwako. Kwegamba ebanga nvumba eri kuba ku bwongo bw'abantu ng'eggyibwako oli ng'asoma this time round kyasomye olwaleero nga takitegedde enkyakisoma n'afuna okubikkulirwa kwakyo okutuufu n'awulira nga n'okuyaayaana akuyina okwagala okikola kyobola bantu bikyase. So ennaku ze tulimu zennaku entuufu nga siiru zimaze okuggyibwako ku Bayibuli. So ebiseera bye tulimu lwaki bikyase nnyo siiru zaggyibwako. Kale kati nga lino bakutandika kikyo njagala Ifulayimu wa video wagiraba? Ifulayimu video nazirabye. Okay. Biki oyina bye wafunyemu by'osobola okukoonako? Ekisookera ddala otera tugamba tube n'ekibayita open mind. Nkyogera nnyo be open minded. Omuntu byayogedde wembamu ebikuyambye bijjeemu ebitakuyambye bireke. Era nsabye n'omuntu yenna ali eyandaba sizze nga omumanya asingira ddala era byendese si enkomerero kubanga nze sami nakye nakuyigirako na statement gyotera okuga nti Katonda takoma. Tuleke kwerimba omuntu yenna teyerimbanga nti kati nze ntegedde ki Katonda tekiri oba olimba Katonda takoma Katonda munene naye oluusi tuleeta okugattako oba okutereeza oba okuwabula. Ono waleeta n'onaayita ne tuzimba ekisenge nga kigira webale nnyo. So nange nsabye bandabe with an open mind era nja kwaniriza abakomentinga mwenna sijja kuba na buzibu nammwe kyonna abofunyiyemu ojja komentinga. Kakati Ifulayimu namuwuliriza with an open mind. Sebo Ifulayimu yonna gy'oli Mukama akutuweera omukisa. Webale research oyo oyinako wootuuse ddala. Webale research yatukoze bulungi. Ekintu kye wayongedde okusiikula mu ndowooza zange kinayize ekimu kubanga nayina okwebuuza kwali kungi. Agamba Mukama agamba ennaku ensi yagitonda mu nnaku 7. Ate okusinziira bali ku Peetero ekyokubiri 3:8 era naye ayogera n'agamba nti olunaku olumu lukiikirira emyaka 10. Kati nendaba nga tuyinza okuba mistaken tulowooza ti Katonda ennaku ensi yagitonda mu nnaku 7 naye nga gitonda mu myaka kameka 7. So kati Ifulayimu ono bwe yazze n'antaggululamu kaawo aga nti ennaku zino 7 zitegeeza emyaka meka zisobola otikiikira emyaka meka 7. Ekyo nno kyazze mu bwongo bwange ne ndowooza kubanga mbaddeko ne research nange gwe mbadde nkola ne mmanya nti ekitegeeza bino byonna Katonda alinga ng'eyaddamu okutonda. Kwa Ifulayimu yagamba Katonda yatonda ensi n'ateekamu byonna ebirimu naye tekitegeeza nti waaliwo baliwo. So awo nno ekyo nakiyize ssebo. Kakati n'ekirala era kye yakoonyeeko nkiraba ekyo kyo kyekituufu kiringa ekyaguddekoko mu research wange nange omutonotono gwe mbadde nkola eky'omwaka 2032 yadde nga tegwafaanaganye na gwange exactly
naye at least nawulidde nga tutandise okukwatagana awo era nze nja kwogerako ku mwaka gwa 2023 sijja kuyingira nnyo mu asatu naye nga 3 akabanga ako kaba katono naye nze okusinziira ku nze kyenna kulisinziira ku lisaaki n'ebibalo bya bayibuli gattagatta ennyiriri wano nendaba nga 23 guno mwaka gwo gwakwegenderereza ddala lwakuba sijje njagala okutandikira njagala kukubuuza biwalabye oba olina byewafunyemu oba byonna byabadde bifu ekyo kyo nakirabye nga ekituufu kusinziira ku lisaaki awo natambudde ne Ifulayimu okuggyako kozi era temubulamu olina byotereezaamu waliwo kyenandyagadde ekyaddala kyo nanga atakkiriziganyiza nakyo ekiriwa ekisookera ddala yabadde wamubuuza ekibuuzo n'omugamba nti naye bayibuli eri specific nnyo ku kudda kwa mukama waffe ani Yesu era yo eyogera negamba nti teri amanyi biro nabiki nabiseera ebyokudda kwa mukama waffe Yesu kati Ifulayimu engeri gye yakizeemu yazeemu atya yakizeemu nga yeekulubeeseza ku baana ba Isirayiri ne events ezikolebwa mu ggwanga ng'eryaki erya Isirayiri kubeera yaŋŋambye nti njagala tukitegeere bulungi Yesu si Munnayuganda Yesu ku nsi eno yazaalibwa mu Isirayiri konno kannumyemu newankubadde nga katuufu kakulunye naye katuufu akayinenge gye katukubye wala muganda wa yange abantu abalina okutegeera fact is Yesu tabangako muki Munnayuganda mu mubiri guno kitaffe yali muki mu Isirayiri so kati yagobereranga nnono zaabali n'engeri gye baabikolangamu kakati ekituufu kiri zeno yendowooza yange okusinziira ku nze ekyaddala bwe tudda ku lunyiriri luno oluli mu kitabo kya Matayo 24:36 Sami olunyiriri lwali specific very simanyi oba tusobola oddusoma ntusomewo Matayo 20 sooka olutuwa olunyiriri olwo kubanga 24:36 kubanga tuleme kwekwasa nnyo bintu bingi bannanga abooluganda njagala tusooke tudde ku lunyiriri luno oba osanga ne mulabi wa Unique Media ali eyo alulabe naye alulabe ensobi weekola ki weeva tubatulaye ffe tuli balutereezeewo ffe twagasse oba waliwo atugatta kuba biro n'ebiseera bayibuli egambye bweti egamba ki nsoma bayibuli ya luzungu egamba but of that day and hour no one knows not even the angels of heaven but only my Father nti ekikwatagana ku lunaku olwo tewali amanyi ne bamalayika abali muki wano ebigambo bino bwe tutunulira bw'obiraba n'obyetegereza Yesu teyabiripotinga mu ggwanga lya Isirayiri lyokka oba teyabiripotinga nga mu Isirayiri kubanga tayogera n'Abayisirayiri bamalayika yandibaita bakona bamalayika tebatondebwa ggwanga lya Isirayiri lyokka kituufu yandibaita kotinga ku kya kitaffe ne bamalayika naye yagezako tugaziya obuki obwongu nti ne bamalayika abali mu ggulu tebakikola ki tebamanyi kakati mu abantu b'ensi mumanya mutya and argument ya Ifulayimu yali egamba nti okusinza ku bigambo bye agamba nti Yesu ye kitaffe ye yawaagamba nti kitegeeza wabaga tewali amanyi ne bamalayika kitegeeza kuba yali agamba kitaffe yamanyi njogera ennyango naye ye Ifulayimu agamba Yesu ye kitaffe kitegeeza Yesu amanyi kati mbu Yesu waaba amanyi naŋŋamba ndi Pawulo
Yangamba Paulo yangamba ani. Paulo yagamba ffenna tumanyi abaana ba Katonda ffenna tumanyi. Owanchi nkyogedde bulungi simanyi. Nze kyendiko. Kwe kubeera specific ku lunaku n'omwaka wosanga n'ennaku z'omwezi n'obudde. Awo wendiko sambi sijja kulimba. Wawo otakanya? Okuspecifyinga omwaka nti Google. Nange nina omwaka gwe njo okwogerako naye nze njogera nga nti Katonda yatonda eggulu n'ensi. Sigenda kubaga nti mu mwaka guno Mukama waffe mweteeketeeka akola ki? Ajja. Naye kati ate okimanyi nti wiiki ejja tuba tugenda. Wiiki ejja Rapture. Kyawandiikibwawa. Musajja yatugamba nti Katonda yamulabikira 2018 n'amugamba Sebutemba omwaka guno 2020 ki? 2025. Nga 23 oba 24 Rapture. Kakati Mr. Same. Era weetegeke. Ekituufu kiri nti bye bimu ku binneesa ebyo. Era waliwo abali mu kubala countdown. Ebyo bye bimu ku bindeese. Sizze njagala abalaba Unique Media bankwate bulungi. Sizze kuwakanya visions. Katonda ekituufu ayogera mu ki? Mu visions. Sizze kuwakanya birooto by'abantu ate sizze kuwakanya nti Katonda talabikira baki? Bantu. Si kyenziza okukola. Naye kyenziza okukola kwe kulaga amazima ga Bayibuli. Yo Bayibuli eyogera ki ku kujja kwa Mukama waffe Yesu. Kyozo kakasa. Kyenziza okukakasa with scriptures. Tuve ku vision, tuve ku birooto, tuve ku simanya ki. Era message yange gye nakutumira. Yali egamba nti nze research gwe nninawo asinga basically ali yesigamye kuko ki ku Bible. Ekyo wakingamba. Teyesigamye ku kwolesebwa, teyesigamye ku kirooto kubanga ebyo byonna abantu babifuna naye nesigamye nnyo ku biki ku byawandiikibwa. Banga Bible etugamba mu kitabo kya Zabbuli 10:19 1:5 nti ekigambo kya Katonda yettabaaza etumulisiza mu maki mu makubo. Kitegeeza nti nga wona abanga otambula mu kkubo nga mulimu enzikiza noba ne torch. Bwoba ne torch yadde kkubo lirimu enzikiza yadde nga teririmu n'ebinnya naye oba ne torch obeera ku safe place. Era osooka n'omulisaayo nomanti kati wano waliwo ekinnya sigenda kigwamu. So ne Bible eno yateekebwawo ng'ettabaaza oba nga torch mu nsi mu lugendo luno lwe tulimu olw'obulamu nga buli kimu kye tukola before nga tunakaminga ku conclusion wano Katonda ayogera ki? Owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 So gwe point ye eri nti byonna tubyogera ne Katonda yayogera ki kuba kino kigambo kye. Kino kigambo kye. Katugende maaso ayogera ki? Kati back nzirako nyema emabega ku Ephraim yennyini. Nze nno njagamba bwenti. Nti Kristo Yesu okwogera ebigambo ebyo. Kituufu Ephraim yagambye nti yabyogeranga kitaffe. Era mu kaseera ko yali kitaffe. Ekyo sijja muwakanya. Yali kitaffe. Naye information yali akonveyinga sijja kuwaka naye tegenda mu Bayisirayiri bokka. Yali yaffenna. Yali yaffenna. Era yali tannyonnyola nnaku bbiri ez'Abayisirayiri ziri zeyayogeddeko ez'omugaati ogutazimbulukusiddwa. Waliwo na event awo gyeyogeddeko awo. Yali sijja agamba mbu zetamanyikiddwa kubanga Abayisirayiri ennaku ezo tebazikola ki tebazimanyi nabo. Bo bagula bayidi. Kubanga bato yabagezezaako kikwasaganya. Era we namuganya nange kitegeeza ennaku zino tebamanyi ddi we lubawo balindanga Idi. So tulaba omwezi
kati nabo balina bibasooka okulabirako ne bakakasa mbu 23rd oba 24th. Ekyaddala Yesu mu kwogera statement zino yali akonveyinga obubaka eri ensi yonna ng'atugamba nti teri amanyi biro na biseera na nnaku na ssaawa. Lwaki njogera bwentyo? Yesu okuviira mu lubereberye nze sikkiriza mu muntu akeera ku makya n'agamba mbu Yesu yatumibwa mu Bayisirayiri wokka era ffe ba Gentiles twalokoka lwa kisa. Nze ekyo Sami n'omuntu andaba ansaasire ekyo sikkiriziganya nakyo. Olokoka naki? Si kisa? Yesu tulokoka lwa kisa. Naye n'abazungu n'Abayisirayiri nabo olwaleero kati balokoka lwa kisa. Ekisa tekiriwo lwa ba Gentiles bokka. Ekisa kiri mu nsi yonna. Njagala okukakasa Sami sebo. Eggwanga lya Katonda olwaleero okuva mu kaba waffe Yesu bwe yava ku nsi terikyali Isirayiri. Eggwanga lya Katonda yafuuka kanisa. Yes. Ly'eggwanga lya Katonda. Anti kati wogamba nti waloka lwa kisa. Aye n'ogamba ekisa kiri buli wamu balokoka lwa kisa. Lwaki goga tewaloka lwa kisa ate nga baloka na kisa? Nedda. Kira konfunye bubi. Nalokoka nange lwa kisa. Yes. Naye kyengezaako okugamba kwegamba oli waaba akinnyonnyodde ebiseera bisinga agamba nti ati zifuffe twali tetuyina kukola ki? Tetwali mu pulaani yaani ffe kisa kyekyakola kitya? Kyekyabayamba. Kati Sami mutemwali mu pulaani. Njagala nkulukireko yadde kano kyekikwatagana bulungi naye ngezaako okulaba nga tukufunzafunza okuba tutuuka ku nsonga eno eya Isirayiri naffe ba Gentiles. Njagala nkudzeeko mu kitabo ky'olubereberye tulengera Ibrahimu mu kuwasa yawasa omukyala gwe bayita Salaayi. Salaayi yali ava mu famire ya Ibrahimu yennyini. Kubanga okuviira ddala ku mulembe gwa Adamu okutuuka ku mulembe gwa Musa abantu bakkirizibwanga okuwasa mu famire zaabwe olwa population eyaliwo. Naye mu lubereberye sura 25 Ibrahimu awasa omukyala atali wa ggwanga lye. In fact origini y'omukyala ogwo bayita Ketura temanyikiddwa. Ekyo ekintu sigala Katonda ayita kimanyi. Era siga nti kyanyiiza Katonda. Batulengerawo Katonda Ibrahimu yasooka okuwasa Agali mu lubereberye sura 17 Mukama yajja n'obusungu namugamba nze Mukama Katonda otambuliranga mu butuukirivu. Lwaki kubanga Ibrahimu yali amaze okuzaala omwana Isimayiri mu Agali etali nteekateeka yaani ya Katonda. Naye Salaayi bw'amala okufa Ibrahimu yawasa omukyala taataali wa famire ye. Tetulengera ku Katonda kuvaayo kwogera ku nsonga eyo. Kitegeeza nti Katonda kitunuulira obanga sekyo kyali mu programu zaani za Katonda. Era Ibrahimu yazaala abaana ab'amawanga ag'enjawulo. Ne tujja ku mulembe gwa Musa mu kitabo ky'okubala essuula eno ey'12 Musa yawasa omukyala omukuusi. Bosoma Bible endala translation zikulaga nti Musa yawasa omukyala omu Ethiopia. Bible neno New King James Version ekugamba nti Musa yawasa omukyala omu Ethiopia. Omu Ethiopia abamuddugavu. Kati wano we wava okubikulirwa nti ekigambo Exodus kifaanagananga salvation. Exodus kuba kuva, salvation kuba kulokoka. Kati biri byakolebwanga mu mubiri, ebintu ebirala bino bye tukola mu kulokoka bikolebwa mu mwoyo. So events ezisinga ezabaawo mu Exodus era ze events olwaleero eziriwo mu kkubo lino ery'obulokozi. Kati kitegeeza nti bw'otunula ekitabo kya Numbers oba okubala Bible eraga nti Alooni ne Miriyamu baavaayo n'obusungu obw'ekitalo ne bavunaana Musa. Lwaki yawasa omukazi omukuusi oba omuddugavu nga bo balabanga ekibi ennyo mu maaso gaani ga Mukama. Naye Bible eraga nti Katonda najja masekati gaabwe n'agamba nti wabaawo mu mmwe obanga nabbi mulabikiramu naye Musa omusajja wange njogera naye face to face. Kitegeeza ki nti Musa ogenda okuwasa omukazi omuddugavu
kyali muteekateeka zaani za Katonda. Bwe tuleewe tudda ku musajja eyasitulirako Yesu omusaalaba, yali tava mu Isirayiri. Yali ayina eggwanga lyavaamu. Era eggwanga eriteekeddwa okuba nga lyali wano mu Africa. Okuba nti baali batambula butambuzi. Gundi yaŋŋamba ani wemba seerabidde banantereeza. Musajja wange Richard yaŋŋamba oba yamukwatirako yali ava Libya. Yayina eggwanga lyavaamu, Bayibuli eri specifying naye nga kyemmanyi kyenzijukira nange lyali lyabadde. Kitwaki ndeeta bino byonna? Nzize nkulaga nti mu pulaani ya Mukama Katonda n'abaddugavu bazze babeerangamu. Katonda azze atukola ki? Tekitandise wano nti just kisa kyatugwako. So aboogera balekeraawo okutusidelininga. Balekeraawo okutulaga nti ffe twali Katonda tetwali bantu, tetwali mu pulaani. Ekintu kino kyali programmed era kyali planned. Okay. So Yesu bwe yali awa information yali agiwa abaddugavu fenna mu nsi yonna. Okay. Kati tuddeyo awo tutemeeteme okusinziira ku Bible. Bible yeeyogera ki? Oba okyali awo ku Efulayimu olina kyosooka omaliriza? Awo maliriza. Okay. Kati tutemeeteme Bible eyogera ki ku end times na biki byozza okkoonako olunaku lwe tuyinza okwogerako kubanga Bible erina byeyogerako ziri meka 7 what? Ziri 7 signs oba events. 7 signs oba events. Njagala tuzitemeete. Okay. Neyanza nnyo Mr. Leero tuli mu Bible. Ku Efulayimu twali ku research. Kati tuli mu Bible. Kakati nno njagala okuva ne leero abantu bakitegeere nti Mukama waffe Yesu yayina ebbanga ttono ku nsi. Yina emyaka emeka? Efulayimu yangamba yabikolera myaka 3. Era myaka 3 kituufu. Kati ebbanga ery'emyaka 3 ebintu ebisinga teyabyogera direct. Ebimu yabyogereranga mu ngero. Kati ate ebimu n'abikoonako naye ng'amanyi nti oluvannyuma lwe wajja kubawo abajja okubirambulula. Ku lw'Omwoyo Omutukuvu. Kati bwe tudda mu kitabo kino ekya Matayo essuula eno eya 24 n'ekitabo kya Makko essuula ya 13. Abasajja Yesu ayina ebigambo yali ayogera ng'atambula ne 12. Baali bayina yeekaalu gye bali mukula. N'abagaa yeekaalu eyo mugiraba. Olunaku lumu yeekaalu eyo tegenda kukeerawo. Kyova mugamba Mukama waffe kikyotegeeza. Matayo essuula ya 24 otandikira ku lunyulu lwokusatu. Kati Bayibuli egamba mbu ne bajja privately abannyonnyole kiki kye yabadde akola ki? Ategeeza. Kakati Bayibuli eraga nti Yesu n'atandika okutemaatema ze twandibadde nga events ezigenda okubaawo okutuuka enkomerero y'emirembe. Ebintu ebijja okujja nga bibaawo mu nsi okutuuka enkomerero y'emirembe. Yatemaatema mmeka? Yatemaatema events zaali 7. Okay. Era ze njagala tukooneko. Naye nga bwe nkugambye nti Yesu yalina obudde butono. Ebisinga bw'obisoma oyinza obutabibikkulirwa na bitegeera. Naye twebaza Mukama Katonda olw'ekitabo kino eky'okubikkulirwa. By the way, essaawa ze tulimu n'ebiro bye tulimu tuli mu biro ng'ekitabo kino eky'okubikkula kye kisaanye okuba nga kikulembera ne mu makanisa. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.